Mukulikire ddala mu kitundu kyaffe ekya36. Kino nno kye kitundu ekya37 eky'akatabo kaffe kano akaazinunula omunaku. Ng'omutwe gugamba nti mpalappalanya ng'atatte mukago oguliko omuseesa. Atandika bw'ati: ebyewuunyisa nga bwe bitaggwa mu nsi, na kino kyanneewuunyisa nnyo. Olwali olwo nga tugenda wa Muyodi mu biseera eby'olwegguloggulo, tuwayeemu katono era twongere n'okulwana. Tuba tuli eyo nga Mmeeya ne Mirembe ne Najja batugobyeko. Twabalabirako eri nga tubaaniriza, nga tubalamusa. Naye ekyasinga okunneewuunyisa kwe kulaba nga Mirembe ne Mmeeya baali bamanyiddwa nnyo mu maka ago. Kye nnali sisuubira, kubanga twali tetubasangangako yo wadde omulundi ogumu guti. Ate nga ne Muyodi yennyini taboogerangako, okuggyako luli lwe namunyumiza oluyombo lwa Mirembe ne Kagulu ka Nkwale, era lwe yannyingizaamu ekirowoozo ky'okuyiga okulwanyisa amafumu n'engabo. Emboozi eba egudde amakerenda, Mirembe kwe kumbuuza gye nnali mbulidde, era nange okwandibadde ng'okumwanukula ne mmubuuza ekibuuzo kye kimu. Ng'amaze okusiriikiriramu akabanga, nanziramu nti, nali gye ndi, yo mbuuliza ki? Manya nga waŋŋamba nti nkwesibako, so nga ggwe tonjagala. Kino kyanzigya enviiri ku mutwe era kyansuula wala, kubanga nali sikyogerangako na lumu. Ne njagala mmubuuze eyamubuulira ekyo, naye teyaŋŋanya. Nankwata nakyo amavumbavumba nti, nedda teweegaana. Bw'onoovaawo nga weegaana nti tolina na muwala mukwano gw'oludda eyo. N'alagayo olunwe ne munnyonnyola nti omuwala ye taliiyo, era ebigambo biri nze sibyogeranga. Mwebale okuwuliriza ekitundu kyaffe kino ekya37. Tusisinkana ate mu kitundu ekya38.